ku mulembe gwa Yesu. Yesu yabasabira emmere okuva mu ggulu nejjira ku mmeeza. Njagala balamusaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Oli ku Just Gospel Media Uganda. Tugenda kutereezaamuko tubadde tufunyemuko ku buzibuzibu n'ebyuma byaffe naye tugenda kutereezaamu. Mukama yebazibwe nnyo. Nkwanirizaako gwe mukwano gwange ali yampuliriza, njagala obeere mwegendereza n'amaloboozi ge ŋŋenda okuzannyira. Abakulu bano kuliko Sheikh Salim, Sheikh Bashir baatuza program namba yatwala kumpi essaawa nga namba, be bano aba Dawa TV. Bulijjo tubalaba tubawuliriza naye ng'obudde tetunaba kubufuna, naye tugenza okulaba ndowooza ng'ekintu baagala kukitwala ku level ndala. Koffe katufiirizeeyo ku kadde tubeko kye tuddamu abantu bano. Baakoze omutwe nga babuuza nti Katonda azaala. Noolwekyo tugenda kutunuulira ensonga ze bawa n'ebyawandiiko bye bawa, tusooke tubaceekinge then tumale tubasomese mpola mpola. Ampuliriza nkwaniriza ku Just Gospel Media Uganda. Mwabali ku YouTube channel tubaagala nnyo, mikwano gyaffe abali ku Facebook tubaagala nnyo. Twebaza Katonda nate olw'obulamu bwammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Katuddeyo katono omukulu ono tuwulire ensonga za nnyonnyola. Omanyi balimba naye tubawulirize. Kale na wano tulina ekigambo ekigamba nti bayiri bano ku mulembe gwa Yesu. Yesu yabasabira emmere okuva mu ggulu nejjira ku mmeeza. Eyo suratu Al-Maida, essula eyogera ku kijjulo eky'emmeeza, essula ey'okutaano. Naye abaana ba Isirayiri baalya ku mmere ne bagijeemera. Ebintu ebyo n'ebirala Katonda yabaagala nnyo, naye baasinzira ku bintu ebyo ne bagamba nti we tutuukidde n'okulya ku mmere ng'eva mu ggulu nga twawukanako n'abatali baana ba Isirayiri. Ffe ne bawandiika nti buli mwana wa Isirayiri aba mwana wa Katonda. Era abamu bwe baatunuuliranga ennyo omuntu ng'alina ebyenjawulo ebimusembeza awali Katonda, ne balaba nga ali kumpi ne Katonda, amusinza nnyo, ne balaba nga Katonda amwagala nnyo, ebyamagero abikozesa ye, n'obubonero buli ku ye, n'ebyamaanyi biri ku ye, ne bagamba nti ono si wa bulijjo, ono mwana wa Katonda. Amakulu seeka nti olw'okubanga Katonda yabaagala nnyo n'abakolera n'ebyamagero, bwe baatuka ku ddaala eryo ne bagamba nti kati ffe tuyiseewo tuli baana ba Katonda. Olw'obwagazi obungi n'okwagala okwekuluntaza ku bannaabwe n'okwewanika, baali balina okweyita abaana ba Katonda. Kale nsoose kukomako tumale okuceekinga seeka. Bulijjo tubategeeza nti bw'oba osoma Qur'ani, Katonda wa Qur'ani si ye Katonda wa Bayibuli. Bannabbi ba Bayibuli si be babuni ba Katonda bannabbi ba Qur'ani. Isirayiri y'omu Bayibuli si yemu ne Isirayiri ya Qur'ani. Amina. Katonda wa Qur'ani tategerekeka, Katonda wa Bayibuli ategerekeka. Singa obuuza seeka Musiraamu ali awo nti seeka Katonda wa Qur'ani mwoyo oba si mwoyo? Ansa tagirina. Si mwoyo, si mubiri, si ki? Ansa tagirina. Katonda wa Bayibuli mwoyo. Yokana 4:4. Katonda gwe mwoyo, n'abamusinza kibagwanira okumusinza mazima ne mwoyo. Kakati seeka wabadde atandika wano akoze statement ekyasinza okubeera enkambwe ennyo. Ayogedde n'agamba nti abaana ba Isirayiri mu ddungu bwe baali bali mu buddu, Yesu yabasabira emmere. Bwe bafuna emmere ne balya ne bakuta,
olwo ne beetuuma ne beeyita abaana ba Katonda naye nga si Katonda yabayise. Ntegerekese ebigambo bye njogedde Seeka yabyogedde, tuli ku check. Kiri kitiibwa era bano tuzeeyo njagala omuwulirize. ku mulembe gwa Yesu, Ku mulembe gwa Yesu. Agambye ku mulembe gwa Yesu. Nze mpulidde obubi oba nedda? Seeka mu bitiibwa n'emyaka n'endalabusi ku mutwe. Agambye ku mulembe gwa Yesu gwe batakkiriza ate. Yagamba nti Yesu yasabira Abayisirayiri emmere mu ddungu okuva mu ggulu. Wuliriza. bano ku mulembe gwa Yesu. Ku mulembe gwa Yesu. Yesu yabasabira emmere okuva mu ggulu. Yesu yabasabira emmere okuva mu ggulu nejira ku Eyo mmeeza. suratu Al-Maida. Essula eyogera ku kijjulo eky'emmeeza. Essula ey'okutaano. Ey'okutaano. Esebo. Naye abaana ba Isirayiri baalya ku mmere ne bagijeemera. Ebintu ebyo n'ebirala Katonda yabaagala nnyo. Naye baasinzira ku bintu ebyo ne bagamba nti ffe we tutuukidde n'okulya ku mmere ng'eva mu ggulu nga twawukanako n'abatali baana ba Isirayiri. Ffe ne bawandiika nti buli mwana wa Isirayiri aba mwana wa Katonda. Esebo. Era abamu bwe baatunuuliranga ennyo omuntu ng'alina ebyenjawulo ebimusembeza awali Katonda, ne balaba nga ali kumpi ne Katonda, amusinza nnyo, ne balaba nga Katonda amwagala nnyo, ebyamagero abikozesa ye, n'obubonero buli ku ye, n'ebyamaanyi biri ku ye, ne bagamba nti ono si wa bulijjo, ono mwana wa Katonda. Amakulu Seeka nti olw'okubanga Katonda yabaagala nnyo n'abakolera n'ebyamagero, bwe baatuuka ku ddaala eryo ne bagamba nti kati ffe tuyiseewo tuli baana ba Katonda. Olw'obwagazi obungi n'okwagala okwekuluntaza ku bannaabwe n'okwewanika, baali balina okweyita abaana ba Katonda. Kale tukomyawo, nsooke nkolemu ka pause katono tukole check up. Seeka bw'annyonnyola olunyiriri n'atutegeeza n'atugamba abaana ba Isirayiri beeyita bweyisi baana ba Katonda, tewali yabayita, Katonda si yabayita. Kakati ffe katusome abaana ba Isirayiri tubuuze Katonda, abaana ba Isirayiri bano ne Isirayiri tugibuuze position ki gye balina mu maaso ga Katonda, be beeyita oba Katonda ye yabayita? Duka nange mu kitabo eky'Okuva, that is the book of Exodus, kuva 4 olunyiriri lwa 20 woba otandikira, tandika ku 21 olw'obudde. Mukama n'agamba Musa nti bw'otuukanga e Misiri okolanga ebyamagero byonna bye nkulaze mu maaso ga Falaawo, nange ndikakanyaza omutima gwe n'atakkiriza bantu kugenda. 22 naawe oligamba Falaawo nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti Isirayiri ye mwana wange omubereberye. Kakati bwe tuba tusoma Bayibuli, Katonda wa Bayibuli yeeyogerera. Katonda wa Bayibuli tebamuwogerera, yeeyogerera. Era bw'aba ayogera ne nnabbi amugamba genda obagambe nti nze mwene nze njogedde, n'atuuka ne yeeyogerera ye kennyini mwene. Agamba Musa nti genda obagambe, genda ogambe Falaawo aleke abaana bange, aleke Isirayiri ye mwana wange omubereberye. Okuva 4:22. Kakati Seeka ono bw'abadde asomesa atugambye nti Yesu bwe yali mu ddungu, ojja kazannyo kazeeyo. Yesu bwe yali mu ddungu n'asaba emmere, Isirayiri n'erya emmere. Isirayiri bwe yali emmere, awo ne beeyita mbu tuli baana ba Katonda, nga kyagezaako kugamba nti Katonda si ye yayita Isirayiri nti Isirayiri
oli mwana wange. Wangi oba onfunye? Seeka bw'abadde annyonnyola. Kakati bw'oba onnyonnyola, nnyonnyola nti ffeeno mu Qur'ani. Wangi, ffeeno mu Qur'ani Allah waffe tazaala, naye owa Bayibuli azaala. Azaala atya? Olimbye n'ogamba nti Isirayiri ye yeeyita, si Katonda ye yagiyita. Kati n'otutegeeza ono omuvubuka omutabuliiki onali ebbali n'agamba nti seeka ekitegeeza beeyita bweyisi nti baana ba Katonda kubanga bafunye emmere, naye Katonda teyabayita buyisi. Kati wa Bayibuli yuno Koseya oba kiyite Hoseya, Koseya 11 n'olunyiriri olusooka. Isirayiri bwe yali omwana omuto namwagala, era okuva mu Misiri n'ayita mutabani wange. Isirayiri bwe yali omuto namwagala, yamwagala ng'omwana, amuyita mwana. Mwana. Kati Katonda wa Bayibuli, Katonda wa Bayibuli ayawukanira ddala ku Katonda wa Qur'an. Bw'oyagala obba kompeyalinga oba owedde. Kati seeka Katonda wa Qur'ani bw'abanga tayitanga Isirayiri nti mwana wange, owa Bayibuli amuyita nti Isirayiri oli mwana wange. Katonda wa Qur'ani, mu Qur'ani Yesu wo gw'oyogerako yasaba Isirayiri emmere, yagisabira Katonda nti babawe emmere mu ddungu. Bayibuli etulaga Musa ye yali n'abaana ba Isirayiri mu ddungu n'abasabira emmere. Kakati bintu bya mirundi ebiri. Mu Qur'ani gw'otugamba Yesu, mu Bayibuli ffe tulina Musa yali ne Isirayiri. Ate Katonda ayita Isirayiri omwana. Nkiddemu tugende ffenna. Katonda ayita Isirayiri omwana nga bakyalina mu ddungu, nga bakyali mu ddungu. Nkiddemu ayita Isirayiri omwana nga bakyali eri mu buddu, tebannaba na kuvaayo. Naye gw'otugamba nti bamala kulya mmere ne balyoka bayitibwa abaddu. Kati kitegeeza oba otulimbye ebyammwe byanjawulo ku byaffe. Tugende mu maaso. Katonda tekitegeeza nti Katonda azaala. Okugamba nti Yesu mwana wa Katonda era abamu bwe baatunuuliranga ennyo omuntu ng'alina ebyenjawulo ebimusembeza awali Katonda, ne balaba nga ali kumpi ne Katonda, amusinza nnyo, ne balaba nga Katonda amwagala nnyo, ebyamagero abikozesa ye, n'obubonero buli ku ye, n'ebyamaanyi biri ku ye, ne bagamba nti ono si wa bulijjo, ono mwana wa Katonda. Amakulu seeka nti amakulu seeka, omuvubuka omuwulira amakulu seeka okubanga Katonda yabaagala nnyo n'abakolera n'ebyamagero, bwe baatuka ku ddaala eryo ne bagamba nti kati ffe tuyiseewo tuli baana ba Katonda. Olw'obwagazi obungi n'okwagala okwekuluntaza ku bannaabwe n'okwewanika, baali balina okweyita abaana ba Katonda. Kati eyo ffe Bayibuli etugamba mu Kuva 4:22, Hoseya 11 n'olunyiriri olusooka n'endala ennyiriri mpitirivu, Katonda yabayita abaana bange. Si Isirayiri ye yeeyita nti ffe tuli baana ba Katonda. Katonda yasooka okubayita nti Isirayiri baana bange, namuwola ng'akyali muto. Ekyo kiwedde. Bw'oba olimbidde mu Bayibuli weetereze, bw'oba olimbidde mu Qur'ani. Wano mu ggwanga bwe bagamba nti oyo mwana wa Museveni, bakulaba ng'oli wanjawulo, obeera wanjawulo. Naye nga Museveni si yakuzaala. Era omwana ow'essomero bw'aba ayitawo ng'ali mu uniform baga nti oyo mwana wa ssomero, naye nga essomero si lyeri muzaala. Mwana wa ssomero. Na wano tulina ekigambo ekigamba nti
abaana ba boda naye nga boda ezaala nedda sebo gweokweyita omwana wa Katonda tekitegeeza nti Katonda azaala. Okugamba nti Yesu mwana wa Katonda tekitegeeza nti Katonda yamuzaala. Kaakati ekirala ojja kulaba nti abantu bangi nnyo beeyita ebintu ekyokulabirako. Omuntu ayagala nnyo mukazi we laavu neeyitawo naga nti oyo mami, naye nga mami si yakuzaala, naye ng'ate oliyise mukazi wo namuyita mami. Olw'obwagazi obungi n'omukyala yennyini n'akuyita dadi, naye nga dadi yakuzaala. Tubiwulira seeka. Kati kino ekigambo ekyokugamba nti our father oba kitaffe oba taata, ekyo kyali kumuwa kitiibwa, kumugulumiza. Baanoonya eddaala mu ekitiibwa kye bayinza okumuyita ne bagamba nti kitaffe taata. Era osanga wano ku nsi waliwo ekitiibwa ekyo baakiwa abantu nti oyo father mu kigo, naye bino wammanga ebituukiriza erinnya eryo father tazaala, tawasa, tazaala. Era tubalaba seeka. Kati okuyita Katonda nti kitaffe oba father tekitegeeza nti alina omwana, kiri kitiibwa. Era seeka omuntu bw'amala n'akeera ku makya n'agamba nti father alina omwana, musango munene. Obwa father babumugjako, naye nga mu makulu father kitegeeza kitaffe oba taata, ate nga taata baba bamanyi nti alina abaana. Kati ekyo ekitiibwa Katonda si ye yabagamba nti mukimpite, wabula bakimujwetekako. Tewali nabbi yagamba nti Katonda muyite kitaffe. Kakati bwe tugendako mu byawandiikibwa okwongera okukakasa nga ddala amazima gali nti Katonda tugenda mu byawandiikibwa kati tucekinga ekiseeko ono tazaala. Nga bwe wagambye nti Katonda atonda, okutonda kusinga okuzaala. Yensonga lwaki Katonda yalekawo okuzaala n'atonda. Allah tabaraka wa ta'ala, Katonda wa byonna, ayogera mu Qur'ani mu suratu al-Ikhlas, essula eyawula Katonda mu bwomu bwe. Essula eyo ya 10:12 singa tusomayo aya ey'okusatu. Allah tabaraka wa ta'ala agamba atya, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Somewo Esebo essula ya 10:12 aya ey'okusatu egamba nti lam yalid wa lam yulad. Amakulu kakati tutuuse. Buli musiraamu yenna ali eyo ng'osoma Qur'ani era ng'olina Qur'ani y'omu nkwawa, either olina eya Sheikh Maulana Abdulrazak Matovu omugenzi eyawummula mutabani wa Ahmed Matovu Buyenga eri e Butambala, ayina translation ye ya Qur'ani, naye waba agitranslatinga agijja mu Qur'ani original ey'Oluwarabu. Kakati agijja mu Luzungu kubanga Qur'ani bagitranslatinga mu lulimi olwasookera ddala nga bagijja mu Luwarabu ne bagijja mu Luzungu. N'omusajja ayitibwa Yusuf Ali naye alina Qur'an gye yatranslatinga, etambula nnyo mugirina mu nkwawa zammwe. Waliwo Sahih International, n'owabeerawo eya Nobo eyitibwa Nobo Qur'an ey'omu Saudi Riyadh. Kati n'owabeerawo Ahmadiyya Muslim Association ab'e Bombo, nabo balinayo Qur'an. Tuli ffenna. Kakati Qur'an original aya eya 10:12 Surat Al-Ikhlas 10:12 aya ey'okusatu eyogera ebigambo bina byokka, forwards. Ekigambo ekisooka lam, ekyokubiri yalid, ekyokusatu walam, ekyokuna yuladu. Lam yalidi walam yuladu. Sheikh Yusuf Ali navunula n'agamba nti he begets not, he is born. He begets not, no is born. Kati ow'Oluganda navunula
n'agamba teyazaala era teyazaalibwa. Kakati olunyiriri luno lulaga waliwo ayogerera Allah. Teyazaala teyazaalibwa. Singa Allah ye yali yeeyogerera yaligamba sizaala sizaalibwa, naye waliwo amwogerera. Kati tuwe aya nga Allah yeeyogerera kennyini sizaala sizaalibwa, nga ekyo kye twagala. Ekyokubiri, osomye 10:12. Wuliriza. Teyazaala era teyazaalibwa. Kati avvuunula teyazaala era teyazaalibwa. Lamu yalidi wa lam yuladu. Awo werukoma. Oluganda werukoma okunnyonnyola, oluzungu werukoma okunnyonnyola, teruwongerayo. Kati mugenda kuwulira abasajja bano ebigambo bye bongeramu. Kakati obuzibu buli bumu nti Qur'ani eno etusomesa mu surati Zukurufu aya ya 43 layini eyokusatu. Zukurufu 43 layini eyokusatu etugamba nti mazima ddala mbagamba, mazima ddala ffe twagisa Qur'ani eno mu lulimi Oluwalabu. Mwe mulyoke mutegeere nga mazima ffe twagisa Qur'ani eno mu lulimi lumu Luwalabu. Oba oliawo ne mutegeera. Qur'ani yakira mu lulimi Luwalabu nga terina kubeera translated mu nnimi ndala. Bwe muba mwina aya nga Allah abakkiriza okutranslatinga Qur'ani mu lutuwe, kakati yalina kubeera era tekkirizibwa kubeera translated. Kakati bano abasajja kye baakola ne bavuunula Qur'ani mu Luwalabu ne bageza mu Luganda ne bakolera omwo ensobi ne bakatagga. Razak Matovu yabalekera ekizibu. Kati wuliriza ebigambo omusajja ono byavuunula otegeera obulimba. Tujja Katonda tazaala, bwe bagambye Katonda tazaala, nze nkugamba azaala. Ngenda bakubamu episode ndala eno kesooke gweko mpamu eddakiika 2 gokka tukimalirize. Kankazeeyo katono, wuliriza. Yensonga lwaki Katonda yalekawo okuzaala n'atonda. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala Katonda wa byonna ayogera mu Qur'ani mu suratu Al-Ikhlas, essura eyawula Katonda mu bwomu bwe. Essura eyo ya 10:12. Singa tusomayo aya eyokusatu, Allah tabaraka wa ta'ala agamba atya, ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Somewo 10:12 aya eyokusatu egamba nti lam yalid wa lam yulad. Amakulu teyazaala era teyazaalibwa. Weekomaawo n'amakulu agaliwo kati. Kati owulira wagamba n'amakulu agaliwo kati. Kati amakulu gagamba gagaliwo kati. Original translation ya Qur'ani tegaliwo. Ago bassaawo masse. Buli osoma Qur'ani negenda mu busanduuko n'olaba ebigambo ebiri mu bracket, kiba kitegeeza nti ayavuunula yateekawo ebigambo ebibye bye yagattawo. Kati kitegeeza Qur'ani mwagikwatamu olw'ensonga nti oluzungu lwa Yusufu Ali ebyo bye mugenda okwongerako, omuvubuka omuto byagenda okwongerako tebiriimu mu Qur'ani. Mu original translation y'oluzungu tebiriimu, ate ng'oluganda luva mu luzungu tebiriimu. Ne mu original transcript y'Oluwalabu, Qur'ani y'Oluwalabu tebiriimu. Bigambo bitono nnyo naye mwe mwayongeramu ebyammwe. Wuliriza byayongeramu byagattamu. Tazaala era tazaalibwa. N'agamba era tajja kuzaala kubanga buli era tajja kuzaalibwa. Wulira ensonga lwaki teyazaala, lwaki teyazaalibwa, lwaki tazaala, lwaki tazaalibwa, lwaki tajja kuzaala, lwaki tajja kuzaalibwa. Kati wulira kubanga kati ebyo byagamba kubanga mu Qur'ani tebiriimu original manuscript yabyo
tebiriimu. Yusufu Ali tebiriimu. Sahih International tebiriimu. Ahmadiyya tebiriimu. Nobo Qur'ani tebiriimu. Ahmadiyya tebiriimu. Kakati bano babijjawa. Sheikh Razak ye yabiteekamu ebyo. Wuliriza. Buli kyonna ekizaalibwa kyakufa. Ate Katonda tafa. Kituufu. Kitegeeza nti tazaalibwa. Na buli kyonna ekizaala n'ekizaalibwa kifa. Buli kyonna ekizaala kyakufa. Buli kyonna ekizaalibwa kyakufa. Era buli kyonna ekifa kizikirira. Nga tekinnazikirira era nga tekinnafa kisooka kukaddiwa ne kiggwaamu amaanyi. Era olaba bajjajja baagala nnyo abazzukulu olw'okuba baweddemu amaanyi babaweereze. Katonda tayinza kutuuka ku ddaala lyakukula olw'okuba azaala afe. Amakulu nti ne Katonda singa yali azaala yandibadde ajja kutuusa akaseera akaddiwe. Kino kyazadde ng'ayagala kumuweereza. Kyazadde nga kirina amaanyi kimuweereze. Sinakindi asikirwe. Kakati ebigambo byayagasseewo byonna ebyo nga nnyonnyola ne bye balimu okuteesaako bye bongeramu tebiri mu original transcript ya Qur'an y'Oluwarabu. Nedda tebiriimu. Ekisooka kya byonna bwe tuba twagala tutegeere Katonda okuzaala kwe tetugenda kutegeera nga ggwe bwe weegatta ne Kadija, nga ggwe bwe weegatta ne Salima ne muzaala abaana. Nedda si bwe kiri. Si bwe kiri olw'ensonga nti Katonda mwoyo. Yokaana 4:24. Kubanga Katonda mwoyo kibagwanira abo okumusinzanga mazima ne mu mwoyo. Katonda mwoyo. Kati tubuuza Abasiraamu, Katonda mwoyo, Allah wammwe mwoyo oba mubiri? Tuli mu kulaba Katonda azaala tazaala. Allah wa Qur'ani tubuuza mwoyo oba mubiri? Kye kibuuzo. Allah wa Qur'ani mwoyo oba mubiri? Seeka bw'onaddamu ekibuuzo ekyo Allah mwoyo oba mubiri ogenda kwekuba kibooko. Bw'onaatugamba nti Allah mwoyo ogenda kwekuba kibooko. Bw'onaagamba nti Allah mubiri ogenda kwekuba kibooko, kubanga gwe kennyini oli mwoyo. Mukama yeebazibwe abampuliriza. Gwe kennyini oli mwoyo. You are a spirit yourself. Bible tusomesa mu Ebbulaniya 12:9 nti nga twalina bakitaffe edda abatukangavulanga mu mubiri. Tetusingewo okugondera Katonda kitaawe w'emyoyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Tetusinge nnyo okugondera Katonda kitaawe w'emyoyo. Mukama yeebazibwe. Katonda mwoyo. Katonda ye kitaawe w'emyoyo. Bible esomesa mu Yokaana 3:6 nti ekizaalibwa omubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Kubanga Katonda mwoyo azaala mwoyo, tazaala mubiri. Kati obuzibu bwe mulina nti mufumiitiriza okwegattako ng'oli ne hajjati wo mu mubiri n'olowooza nti ne Katonda bw'atyo bwe yeegatta n'abeera n'omwana. Olw'ensonga nti mwe mukitwala nti Katonda wammwe Allah wa mubiri si mwoyo. Teri Musiraamu ajja kukkiriza nti Allah mwoyo, taliiyo. Bakkiriza bukkiriza nti Katonda waabwe mubiri. Lwaki tagenda kukkiriza nti mubiri wadde mwoyo tebajja kikkiriza? Bo bakifumiitirizaamu nti Katonda enzaala ye kwegatta mu buliri n'omukazi. Awo Katonda aba azaala. Era bajja kubuuza tubuulire mukyala wa Katonda tumusanga wa? Katonda mwoyo, myoyo. God is a spirit and is the father of spirits. Ebbulaniya 12:9. Kubanga ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Yokaana 3:6. Mukama yeebazibwe nnyo. Kyava ayogera mu Yokaana essuula esooka. Yokaana essuula esooka olunyiriri lwa 12 atugamba atya
naye bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye, abataazaalibwa mu ssaayi newankubadde okwagala kw'omubiri. Newankubadde okwagala kw'omubiri tetwazaalibwa ffe okuyitibwa abaana ba Katonda. Tetukikola nti kubanga Katonda yeegatta n'omusaayi n'omubiri gwa Nakandi, gwa Hajara, gwa Saifuuna, gwa Mariyamu, gwa Aisha, gwa Saudati mbu bazaale. Nedda, si mubiri na musaayi. Katonda waffe mwoyo, kubanga ffe tuli myoyo. Kyava agamba naye bonna abamusembeza abawa okufuuka olw'okumi agamba abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu, naye abaazaalibwa Katonda. Twazaalibwa Katonda mu mwoyo kubanga Katonda mwoyo. Kankome wano, ngenda kudda. Kankome wano, tukomawo nateera.